Nkinno ki? Yatuwadde enamba yo n'atugamba oli mukozi mulungi era olimu ekitiibwa. Yes sir. Kaakati osobola okuwandiika. Okuwandiika ki? Waliwo ebintu ebiba bifuluma mu kampuni n'ebiba biyingira osobola okuba ng'obiwandiika era twetaaga omukozi. Eyakuwadde ennamba yagambye nkola biki? Era tubulidde mulimu gw'okola naye yagejerekanya kulamu. Kampuni yammwe bagiyita ani ssebo? Mobile by chemistry. Wangi? Mobile by chemistry. Aha. Kaakati wadde tukwetaaga kino posti kyolaba oba onoosa okukola naffe. Okay, nja kukitunula mu ndabe. Asojja n'endagamuntu otuuke nateeke mu paaka okuba kweno ennyamba. Kale ssebo. Weebale nnyo ssebo.